Osibitano munafe nkwebaza okulabukedde TV enteekateeka zo ebuzibidde nga ziwedde ez'okugenda ekyengera olunaku olw'enkya n'abamu ku bannamikago bannaffe okutuusa obuweereza ku bantu ate n'okwongera okutabagana era pulogulaamu zaffe tujja kuba tuziweereza okusinziira eyo olunaku olw'enkya. Nze kuteesa Jojo Williams ne Mebo Mulungi tuzze nagataliiko nfuufu katusooke kuwa bikulu ebigalimu. Bawannyondo baboye ebintu by'omugagga wa Big Zone lwa bbanja lya bukadde 8. Tumaze ebbanga nga tumugamba atusasule naye yagaana. Abatuuze ku byalo okugenda okuzimbibwa Econ City balemesezza abapunta ba gavumenti okwelula empenda. Twagala bajja batunnyonnyole Econ yafuna ati ettaka najjawo 29. UPDF egumizza abatuuze abalumiriza abasajja baayo okubagubaganya ku ttaka ly'ekibira ky'Ebbajjo. Ababbi b'ettaka bali mumu nabo bajja kugenda. Enteekateeka za Bukedde Family okugenda ekyengera ziwedde abayo beesunga. Makowola Bukedde naki nalo. Lendirira mugataliiko nfuufu. Wow, kwebaza nyongera kwebaza kubeera naffe mbujjuvu tandise nago omugagga wa Big Zone enansana ali mu katu oluvannyuma lw'abawannyondo ba kkooti okubawa ebintu bye n'okweddiza ekifo lwa bbanja lya bukadde 88. Abamubanja bagamba nti baludde nga bamwekubako nga tabafaako. Ngazi kunukiriza okwera saa mwendezo y'eggulu bawannyondo ba kkooti nga bakulemedwa mu Hamza Abateeka nga waliwo ne poliisi bazinzeeko ekifo ekisanyukirwamu ekya Big Zone eky'omugagga Medad Lukuna amanyiddwa nga yankisangibwa enansana ku bigayibwa nti yalemera okusasula ebbanja ery'obupangisira lya bukadde 8. Kidi abafumirira Joseph Katerego okukubira enduulu mu kkooti nga baagala ebambe ku mugagga ono aludde nga babuzaabuza buli bamubanja ssente ziweza emyaka 2 batasasula. Agenda myaka 2 yaganya okutusasula era kyova twaddukira mu kkooti olwaleero kkooti etuwadde obwekanya, so tumugamba atuwe ssente zaffe. Balandlord bagezaako okumuyingiza ne bamuweereza n'obudde nga bamusabye ne ssente aleme ozisasula mu kiseera ekyo ave mu kizimbe ne yeerema. Olugudde mmatu g'abatuuze ne beeyiwa mu kifo kino wakati mu kwebuuza ogubadde ekyongedde obunkenke. Bayingidde mu tatakizibwa bannamuli nga kitegera kisente yasomedde ekiragiro kya kkooti eragira okujja ebintu byonera mu kiseera mpawe kage batandise okusomba ebintu omubadde entebe ebyuma n'ebirala nga gitutte ekiseera. Olw'ebintu ebibadde ebingi kibawalizza okuleeta fuseesubwa mu nnya mu binazisomba bwe zigenda. Okusira kwa family ya Katerego kuli Christopher Mutebe baludde nga abanyalukunda ensembe wabula nga babuzaabuza. Medad Lukundo nyini Big Zone yagaana okujja mu kkooti. Bakalambidde nti bagala ssente zaabwe nga singa azifuna ebintu bye bakubimuwa. Atuwe ssente zaffe ate tugenda mugulako omusango omulala nti atiisatiisa nina abanene mu State House fe tetwagala kumanya fe tugoba mateeka. Hamza Abateeka akuliremu enteekateeka eno ategeezezza nga bagikoze okuteekesa ekiragiro kya kkooti mu nkola. Ekyatwala mu kkooti wali kusaba kkooti tuweereze ebiwandiiko ebikwata buli ekiri mu bbaala eno oba ekifo kya mupangisa ono okubitunda tusobole okujjamu ssente za landlord. Ebyo tugenda kubitwala mu sitowa zaffe tubitereke ekigenda okuddirira tugenda kufuna bavaliwa era tubirange empapula z'amawulire okubitunda. Ebyo beeridde nga lw'ebivulu ebibadde bigenda okuteekebwa era abamu ku badigize okulina byabadde asuubira okuteekerawo basanze okusoomozebwa. Simanyi ennaku z'omwezi ziba zituuse kati wuuyo abijjeewo nabigenze tulabye nnyo tuba tumwesunze. Badigize banekula janga bonna wadde bannyo wano wondabula nti awo simanyi kigenda kinaba kibaddiddeko era mbadde mu process nga nakafunayo basaposa nga bana abagenda okunyambako mu nteekateeka. Fred Danga ssente w'ekitundu ayogedde ku mbeera ng'obuzibu obutadde COVID-19 gwagambye nti yakosa omugagga. Mu COVID okusawo buli nnyo yoteekatakanya emirimu gye so ne reeti neeyongera okulinnya ewakuli omutawaana. Ayogedde ku nkulaakulana ereeteddwa mu kifo kirabula tebalina kyakola n'ekisaliddwawo. Ebintu ebadde bikolebwa mu Big Zone
abantu okufunamu emirimu, abantu bakutunda bbiya waabwe, okutunda soda, restaurant. Tubadde tujja wano ne tujjako ennaku abantu bangi ne bawummulira wano ati bw'obujja n'obagobawo kitegeeza ogenda kwongera insecurity mu kitundu kyaffe. Omugaga Lukondo bwatuukiddwa ku ssimu alambudde bwati ku bibaddewo. Era bakozeseza oda yo gyetamanya simanyi nga ngulize naye kasiribwedde kugira bwotona tendogera omanye embeera gyengi. Lisani Mutyaba yakusakidde Gulu ku Lwabukede TV. Ate abatuuze ku byalo 8 mu ggombolola y'Empunga Mukono balemesezza abapunta okuva mu Uganda Land Commission okwerula empenda z'ettaka kwe bagamba nti omuyimbi Akon wagenda okuzimba ekibuga gali kwoleka. Abatuuze bagamba nti abapunta balina ekigendererwa ekirala bo kibawakanyiza. Ku mawulire agataliiko nfufukulo okubiri twakulaga abatuuze ku byalo 8 okuli Buleebi, Sango, Mbazi, Kyazi, Lulagwe, Muvo, Kiziru ne Kamwanyi nga byonna bisangibwa mu ggombolola y'Empunga Mukono nga basatira olwa gavumenti okuwa omuyimbi Akon ettaka erisobola mu yiika 6 okuzimbako ekibuga ekya Mpunga City. Bano baabawa ekiwandiiko okuva mu kitongole kya Uganda Land Commission ekibalalika ng'ennaku z'omwezi 11 olwaleero nga bagenda okupunta ettaka lyonna erituddeko abatuuze ku byalo 8. Ate olwaleero abasaveeya enkoko bagikutte mu mwa okugenda okwerula empenda z'ettaka nga batuuze balindiridde mu kabuga k'Essango obutabaganya bweyongereyo ng'ekkubo balisuddemu emisanvu. Abatuuze b'Ekyanze ne beerayirira nti okufana obutanyagwa sibakukkiriza abasaveeya bano okwerula ettaka. Tugenda tulinako ebibanja byaffe tuguzeeko tugenda lagawa. Kino ekintu kyatukanze okugenda okulaba nga abantu bano bazze mu kitundu kyaffe bo nga bagamba mbu waliwo ekazi 60 twebuuze we luli kubanga ettaka eryo lyonna lijjudde ebyapa byereere. Bega mutya nga ffe mwagala otukasuka eri mmwe ne mubega ne mutulagira na bulagizi nti Akon yayagala ekintu ffe bannyini kyaba kimazeeko emyaka egisuka 5 tetukyetaaga. Njagala otubuulire nti bitandikira ku mutala kuweebuti oba mwero si bweriti mpaka mu kitundu weekiti. Arthur Kango omupunta wa gavumenti akasizza abatuuze nti bagenda goba muntu yenna ku ttaka era ekibadde kibaleese kwe kwelula empenda okumanya ettaka erikwesibwa we liyita. Kyenjagala okusooka obbagamba gavumenti egenda bagoba ku ttaka. Oyogedde bulungi. Ng'ekituleese leero kwelula mpenda kulaba abatuuze batuddewa bakolerako ki then pati kye batakozesa. Newe kubaako kibira liba lyange ndijjamu enku newe libaawo nga ndirundirako ettaka litakola libagenda okukozesa lyo liriruddawa. Abatuuze babatadde ku nninga nga baagala okumanya baagala okwerula. Wabula tubuulira amazima toyinza kutulimba nti eno bajja kwerula beerula ku kyani. Gavumenti ekola ekyapa ekya community n'egamba abatuuze balyoko erisigadde n'erikozesa. Bagambye nti bali ku bunkenke nga tebakyebaka kubulirayo nga n'enteekateeka za gavumenti ez'okubajja mu bwavu zikyalemye. Kwerula ekitegeeza ekintu okwerula kyomanyikyo byekikubali. Bw'otunamu eno ggombolola ennamba eveewo wabeewo omuntu omu ate atali munnayuganda kintu ekyo kiraga obutali bwenkanya. Kyova olaba nti ffe ng'abatuuze ekyokupima ettaka tukiganye mpaka ng'amabaluwa gaffe ge tuze tubawandiikira nga ne ya Uganda Land Commission mwova mweri gaddibwamu mutuyite bulungi mu lukiiko olukakamu mutunnyonnyole kubanga obunaaba nga temutukiriza tetujja oli mutuufu. Naye nga bwe nkugambye obudde obusinga omuntu wagaana okweyola empenda abaako nekyakweka. Oluvannyuma abapunta bapondooze ne balinnya mmotoka yaabwe wakati mu kubakuba olwogolo. David Msika Lyankolo yakusakidde eggulu lino ku Lwabukede TV. Ate ddyo eggye lya UPDF ligenze bukubirire okugumya abatuuze abalumiriza abajaasi okubaliisa akakanja ne beegabanya ettaka lya Bajjo Forest Reserve. Bano batumiddwa President Museveni okunoonyereza okuzuula ekiviiriddeko abatuuze okulaajana. Abatuuze balongoosa engeri abamagye ga UPDF gye babaliisamu akakanja nga bakama baabwe beegabanya ettaka ery'ekibira kya Bajjo Forest Reserve. Abantu babulijjo ne babadde bakolera. Abatuuze balumiriza abakulu mu UPDF, poliisi n'ebitongole ebyokwerinda ebirala
okwegabanya ebifumo babadde bawangalira emyaka gyonna n'ebisiibo n'abamu nga basengamu mwaka gwa 1970. Abali wano tebafuna mukisa kuweebwako yet be bali original occupants. Era majege gajja negatandika okutulugunya kati nange saawe nakaba kwogera nze banzirusaako ne ttiimu yange eyali ekulembera ekiseera ekyo nimbula nga baagala kuntwalira mu bbuubu. Mu kiseera kino ekibadde ekibira nga mulondirwamu ente emiti gyonna gyatemebwa era kati emisiri gya kasooli kwotunula paka amaaso lwe gakoma. Bino babirombojjedde abakulira ekibinja ky'amagye ga UPDF ekisooka abatumiddwa President Museveni okujja e Kayunga okunoonyereza ekivaako abatuuze okulaajana ti amagye gabatulugunya. Eyalitwala omusirikale naye sobola kumubuuza nti amanya gugwani gwe atwala ettaka lyange. Era n'agamba Sebo nkugambye wano vaawo nze bampaawo 2019 nigamba gwobaawa baakuwa 2019 ate nze we7:8 n'agamba kyoba abadde era n'ebipapula bya NSF ebirala bisiti nzirina na wano. N'ekyewunyisa mulabyawo wonna abasaaye si bantu ba wano, byonna bye mulabye basaaye bantu bava Kampala. Olukiiko lwatuuzizza Katayiggwa mu ggombolola y'eggalira ya Kayunga nga lwetebeddwamu abakulembeze okuli ssentebe w'NRM Moses Kalisa Kalangwa, omubaka w'ebbala Charles Tebandeke, RDC Haji Moses Dumba n'abalala. Abatuuze basiimye Kalangwa olw'okutuusa omukaaba kwabwe eri President Museveni yasindisa abajeesi okuyingira mu nsonga zaabwe. Ku mulundi guno balina essuubi tibakufuna obuweerero. Abajaasi bakulembeddwa amyuka omuduumizi w'ekibinja ekisooka Kano James Kasule era obwedde abatuuze bayimirira mukwomu nga banyonyola okubonaabona kwe bayitamu. Abasinga ku bano balunzi n'abalimi n'abamu bazimbamu amaka ne babeera n'ebijja. Okulaba omuntu okola kugoba n'abaana bo mu makaago era n'oddamu n'ojja n'oteekamu n'abakozi n'osooka omusiba n'essenyonyi n'olyoka okola ki n'odda mu makaago yenakamukugoba. Yali nkyali awo nga n'ey'amagye etuuka Kabangali yali njeru ne bagamba nti singa tukusanze nga polisi tekulina bali tugenda kukumenyaamenya. Kano Kasula agambye nti ekyabaleese kwe kulaba nga tewali akozesa linnya ly'amagye okutuukiriza ebibye kubanga kino kyono n'ekifaananyi kyabwe. Olaba tukubye abalabe tubakubye mu Uganda ne bagenda ebweru tubajjayo ne ate mmwe ab'ettaka balabadde b'ettaka bali mu nabo bajja kugenda muwulidde. Agumizza abatuuze nti ensonga ku mulundi guno baakugirinnya ku nfeete wabula n'abasaba beerinda abantu abambala ebyambalo by'amagye ne batulugunya bannansi wabula nga si basirikale. Omusirikale aliwo lw'abantu naye amazima gali nti waliwo abantu abakozesa yunifoomu eno okukola ebyabwe nga bo. Ssentebe Kalangwa agambye nti abajaasi abakulu mu magye n'abanene mu poliisi be bamu ku beegabanya ettaka ly'abantu. Naye nze ku lwange ensonga zaabwe bazitandika ebbanga eriyise ddala nga bakaaba. Kalangwa yeka yajjayo eddoboozi n'ayogera mugoba. Sawulo ow'okulira yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Ate mu ngeri y'okutaasa obutonde bw'ensi, Pulezidenti Museveni atongozza pikipiki ezikozesa amasannyalaze. Pikipiki zinazitongoleza ku ttendekero eri abakulembeze ekyakwanzi. President Yoweri Museveni atongozza pikipiki ezikozesa amasannyalaze omukolo gwakoledde ku ttendekero ly'abakulembeze ekyankwanzi. Pikipiki zino zikolebwa ba Spiro Electrical Motorcycles ng'ekibiina kikulembeddwamu Odrek Lwabogo ssentebe w'akakiiko akawala Pulezidenti ku bitundu ebweru n'amakolero. Pulezidenti yatalizza aba Spiro olwa tekinologiya empya kuba pikipiki eziriwo ezisinga zikozesa amafuta. Ategeezezza nti ekkubo eriruka okulaba nga Uganda ekozesa ebidduka ebitali na butonde obw'ensi. 14 months they want to import, test the market, and then start assembling here. And I have given them the tax-free, so that we go from the diesel to the electric. Rosa Marango ssentebe wa Tumaini African Knowledge Center abulidde Pulezidenti pikipiki 500 zatandikadde okukozesebwa mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo mu wiiki yasooka baatunda pikipiki 50. Since we received the letter from the Minister of Finance declaring this effective, we now have 500 of the spiral bikes on the road. You got how many? 500, sir. Yakulira kampuni eno
Gwalavu ananda lagide enteekateeka ey'okussa ebifo kyajingira pikipiki 13 ng'omwaka 2008 gunnatuuka ng'era bajja kuba bakola pikipiki emitwalo 14. Excellency, we can also work with the government to launch a program to replace all the cars that government have with electric cars. So we are doing some program like this in another country where we are replacing entire government fleet with electric cars. So we can do something similar in the country. Wow, tugenda kumula mukatono tukyadda naga bataliko nfuufu amalala tovaawo. Linda ne bino mugataliko nfuufu. Kulika yo mukumulamuko mugataliko nfuufu amalala abantu mu bitundu ebyekyengera basuze bulindaalo okutwaniriza nga tugenda okubakyalira. Tugenda kuweereza nga tusinzira mu katale ka Nabazza okutuusa obudde okuziba. Enteekateeka z'abokedde famire okukyalako ekyengera zijjidwako engali era bannakyengera bali bulindaalo okutwaniriza. Tutuuseko mu katale ka Nabazza tugenda okusima amakanda ng'abasuubuzi bali mu kitalo okukulako obukozi bw'abokedde bakuuda abantu b'ekyengera n'ebintu ebiriraanyeewo okujja okweta mu pulogulaamu ez'enjawulo eziteekeddwateekeddwa ssaako n'okutuusa eddoboozi ly'omuggondo eri ebizibu ebibasomooza. Naye tubasanyukidde nnyo okujjako wano mu katale kaffe ak'ekyengera ku samiti Nabazizza. Agenda kukola ebintu okujjanjaba abantu bulingadde okulima. Bannange tubakongoola olunaku lw'enkya, tubeetaaga olunaku lw'enkya Kigwankya nga Babukedde TV tuli nawo live. Jo olunaku lwankya tugenda kukwatagana ne Bukedde wano ku mupiira ku summit. Bwe muwaali ajje nga amanyi tugenda sikopo tusigeza wano ekyengera. Era naye enkya mujje tubabuulire. Ebizibu ebiruma abasuubuzi batuwa kitoireeti ekyo nakyo baba bakituyisiza ddala bubi. Nze asikali wa katale Daily Market Makowoola Bukedde naki nalo. Okusinziira ku ssentebe w'akatale kano Livingstone Sekabira buli kimu kikoleddwako okusobozesa enteekateeka eno okutambula obulungi. Nga tweteeseteese bulungi enkya olunaku olwokutaano ku lwa Bukedde negera tukyalirako tenti twazaddeyo dda wali ono omwami akulira tenti era yasikali w'akatale era ng'agenda kukuuma buli kimu nga bwe kigenda okutambula bulungi byonna bigasuze bweri bagenda obikuuma. Beesunze okuwangula ebiteekeddwawo saako n'okweta mu nteekateeka z'olunaku zonna. Tusuubiza nti waliwo ku birabo abasuubuzi balinze ebirabo ebyo abagenda okufuna ennangamuntu bazeesunze beesunze abanira tuiddeko n'emisomo egya bbanka egenda okugirako ne tugyesunze bulungi enkya. Yusuf Kalima amyuka omutongole wakigwanya zimye Bukedde famire olw'okulooza ku bannakyengera nakuula abantu okujja mu bungi. Abantu ba bulijjo infacti be basinga obungi beenyumiriza nnyo mu Bukedde TV n'obupakola aze Vision Group yonna okutwaliza awamu. Twesiimye nnyo okutuwa amawulire ag'abantu ba bulijjo. Nkubiriza abantu bonna abali mu kyengera okujja ekyengera mu mukolo gwa Bukedde TV enkya ng'egenda okusanyukira wamu n'abantu. Waliyo olukiiko olusiisira lw'ebyobulamu mujje babajjanjabe. Yegaddwako bassentebe okulu wa Nabazizza Saalonga Muli Wagaba n'owakyengera Central Kaweke Moses. Wena ab'Enansiga Katereke kuba bannaye wano kitundu Bukedde ezo tukyalira olunaku lwankya olwokutaano mujje. Tugenda kusanyuka omusaayi bagugabe ab'endagamuntu bazibawe buli kintu kyonna n'olwekyo enkya lunaku lukulu nnyo nga Bukedde wano. Abakozi ba Bukedde bonna mbeetaaga ebiseera ebisinga pulogulaamu zaabwe zinkolera. Muzimu ku nteekateeka ezinaabaye mulimu okuwa abantu obujjanjabi obwereere obugenda okuliwa aba St. Joseph Hospital, Wakiso, aba Centenary Bank, Ozima ssaako n'ab'ekitongole ekikuŋŋaanya omusaayi. Ekigenda okuleeta ebintu kireeta kusanya essira ku maaso. Akawunti zino buli omu agyetaaga kubanga bw'otereka ssente owona ebizibu bingi. Nuliat Namagembe yakusakidde eggulu ku lwa Bukedde TV. Webale nnyo Nuliat, tubebaza bannakyengera olw'okutulindirira bwe mutyo, kyokka tubeetonderamu nti abanira tebagenda kusobola kubeera wamu naffe olw'okutaataaganyizibwa okutali kumu. Ate leero mu kanyomero k'omukenkufu ke tukutuusaako buli lwakuna omukenkufu asoosootodde ekipya. Eno ye stove ekozesa oil omukadde.
oyiro oyo omukadde gojja mu mmotoka oba pikiyo nga saaviisi eweddeko abangi gwe muyiwa obuyiyi obadde okimanyi nti zaabu yennyini nga kituuse ku kutaasa obutonde bw'ensi anti mu kufumba ono tamanyi gaasi ekyuma ekifumbisa oyiro ono kampuni ya Prof Bio Research kye yayiiya kye tukuleetedde leero mu kanyomero kano kubanga oyiro ono ayitiridde obungi era abasinga mu muyiwa buyiyi ne mu muyiwa mu nnyanja ne mu muyiwa mu mugga ne munoone obutonde bw'ensi mwalabye kati amanda gafuuse amanda ebizinesi y'amanda si nyangu road block osanga nga 10 ogenda ogatuusa nga n'amagoba tekuli wadde anti buli kaseera oyimirira ebintu si byangu. Prof Bio Research kwe kuyiya stove eno gye bayita biostove tugiyita biostove kubanga eyamba nnyo mu mbeera ey'okuuma obutonde bw'ensi ng'ate ekwata ekintu abantu kye basingawo okulaba ng'ekyeneena ekyonoona obutonde bw'ensi nga ye oyiro ow'emmotoka naye ne tumukyusa ne tukolamu ekyomugaso. Tugenda mukola tutya yeno tekinologiya n'olwekyo eno ye tanka mututeeka oyiro era kanteekemu oyiro ono kamuteekemu Allah tuli mu kuyiga kukozesa oyiro n'omukadde w'emmotoka tumukozese atuyambe liteemu osobola ogifumbisa olunaku olulamba bw'obanga olina famire y'abantu batonotono naye ng'ekinene nnyo sisitimu eno tetwala oyiro mungi. Ekyuma kino bwe kiti bwe kikozesebwa n'olwekyo nga tumaze okuyiwa oyiro mu combustion chamber kati kiddako nga tukozesa toilet paper nabayigiriza okukola toilet paper mwabajja mu sundowner kati igniter eba toilet paper omuliro gusooka kugutandikira igniter era ng'ogisuulamu bw'omala ogisuulamu ekiddako kya kukoleeza toilet paper eyo yetandikirako omuliro ng'okoleeza nga bwe nabagambye nga tutandika program nga bwe nabagambye nti bw'oleka bwoti omugga guno teguba kiriini kuba gwonoona obutonde bw'ensi olw'okuba nti tewali oxygeni kati kiki kye tulina okukola kwe kuteekako eno oxygen pump eno jjukira ekolera ku masannyalaze ekolera ku sola ekolera ku baatule kati gye tuddako okuteekamu nti yo ekubemu oxygeni omuliro gufuke kiriini nga tolaba smoke efuke non-luminous flame kuba kati wano bweba bweti obanga ali ku nku entamu yonna egenda kujjula enziro wano nga tewali oxygeni era beyaka yelo enyoka ekikka naye kati bwe tuteekako oxygeni kitu ne kyetereera bulungi nekitereera mulaala nekitereera perfect beautiful. Bwe kikubamu empewo emanyiddwa nga oxygen kifulumya ennimi eza bbulu nga zino tezikola nziro ku seppiki ng'ate zijjisa mangu nnyo okusinga eza yero ze tutera okulaba. Wano oba oyagala kufumba amazzi ga dadi caayi n'akubula katono nnyo kiyitirivu mazzi gatokose ebijanjaalo mu dakiika 3 oba omaze okubifumba owagala lwaki oyiwa oyiro naawe makanika lwaki omwemeta tekinologiya yino gisange ku Prof Bio Research. We tutuukidde wano ng'omukenkufu waffe ono Julius Nyanzi atukulemberamu mu kanyomero kano ng'atulaga ebintu eby'enjawulo ebitwetoolodde bye tusobola okweyambisa okwegobako obwavu yanokoddwayo naye b'ekifo kakiiko ak'oku ntikko aka Minisitule ya Science ne Tekinologiya ekulirwa Dr. Monica Musenero olw'obuyiiya bw'ayolesezza mu kukyusa embeera z'abantu. Abatulaba bonna ne bakuba mu ngalo kubanga ekyo kyamaanyi nnyo kitegeeza kati ensonga zaffe ez'okwekulaakulanya zigenze ku level eddako olondeddwa okubeera kamisona mu bwa sayansi akwasaganya banekolera gyange naddala abatandikawo emirimu be bayise Uganda Small Scale Industries mwe bajjowa kaali ntandika butandisi njagala ntandika ekintu kyange nange nkole ekkolero omukenkufu Nyanzi Julius kati kamisona wamwe era minisita bw'atyo yagambye minisita owa science and technology n'agamba tukulonze after okwekenneenya bekennenyeza ensonga eno okumala emyezi 8 kiyitirivu nnyo kiyitirivu.
Kale tukuyozayoza omukenkufu era tukwebaza okutambula naffe. Ate Ssaabasumba w'essaza ery'eggulu omujja Raphael Wokurach ayaniziddwa mu mizira mu kibuga Ggulu nga bateekateeka okumutuuza olunaku olw'enkya. Yeebaza gwagenda okuddira mu bigere Ssaabasumba John Baptist Odama olw'obuweereza bwe obulungi. Kosa 2 ez'okumakya abakristu basimbuddwa okuva eggulu okugenda Pakwach okuwaniriza Ssaabasumba omujja Raphael Wokurach agenda okutuuzibwa olunaku olw'enkya. Kawatika kor Archbishop Manyan Yom Eicher wa Malamal koza 5 n'ekitundu ade batuuse kuwawaledde obutwasi Pakwach okumwaniriza. Kosa 7 dakika 14 Ssaabasumba Wokurach abasibudde mutongole okwolekera eggolo. and we were ben pe will pegin ma Archbishop Machon jeme ki chel kenge kar malaj eto tin watikano kimala dit Archbishop Manyan donyo kwere amoko fenne bi Ssaabasumba Wokurach azayimirira ku bifo bitali bimu okuliyanaka Coach Goma enoya okuwa abakristu omukisa. Kosamenda Ssaabasumba Wokurach atuuse ku Customs Corner era n'abakristo babadde bayitirivu amwaniriza. Wano kubadde kusagamiza ng'ayaniziddwa gwagenda okuddira mu bigere kitaffe mu Katonda Dr. John Baptist Odama n'alyoka asala akaguwa. What? Get you my Dr. Odama asabye Katonda ayambe Ssaabasumba Wokurach okukulembera abakristu obulungi. I therefore welcome you at home. You are now at home. May God bless you and bless your ministry and bless all the encounters you will have in places of Gulu. Here you will be an archbishop of everybody. Ssaabasumba Wokurach alaze essanyu olw'okwaniriza mu kitiibwa eggulu. Yeebaza Ssaabasumba Odama olw'obuweereza obulungi mu ssaza ly'e Uganda n'ensi yonna okutwaliza wamu. Warobo Kwedano Mapol Yanaka Coach Goma Kiwanga Yotyeke. Akulembeze ekitundu bategeeza nti bakuwa Ssaabasumba Wokurach obuwagizi bwonna mu buweereza bwe. Afoyo Jolba, it is beautiful, it is all beauty, it's all Holy Spirit flowing over. I think God is in the control here now. Wokurach agenda kutuuzibwa ku lutikko lwa St. Joseph's eggulu egy'omukolo gunakulemberwamu omubaka wa Papa mu Uganda Luigi Bianco n'abasumba abalala. Deo Kyaligonza yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Webale kubeera naffe mawulire amalala. Ekisamba kisazeeko omwalo gwa Port Bell Eruzira nekisattiza abavubi n'abakolerayo. Bano balajjadde gavumenti okubayamba. Ekisambe kisazeeko omwalo gwa Port Bell Eruzira municipal Nakawa kivutikidde ekifo abadde bagoba amaato ku mwalo guno ekisannyalaza emirimu gyonna. Abavubi mu nnaku bategeeza nti bwe kisambe olukirumba omwalo gwe bafiirizibwa nnyo olw'ensonga nti kiboononera obutimba ng'ate ssente ze bakozesa bazijja mu looni. Essaawa eno bwe kiba kisituse tewakyaliwo obuyambi bwonna kitambula nga bwe kyagala ne kikka mu mitego gy'abavubi. Abasuubuzi abasomoka ennyanja okuleeta emaali yaabwe ku mwalo gwa Port Bell nabagamba nti ekisamba okusalako omuli kibakusezza ebitagambika. Ekyo ekitukola kitulemesa mu ntambula yaffe. Kikosezza bizinensi zaffe wano kubanga ebisamba ebyo bwe bisituka biggalawo omwalo. Abagoba b'amaato ebyokukola bo baviiriddeko ddala era bangi balabiddwa nga batudde mu maato gaabwe nga bagamba nti bino gifudde
olw'ekisambi ekibalumbye. Gaddewo omwalo gwonna sina wesobola kuyisa basaabaze baagala kulambula olunaku mbadde n'abazungu baagala ogenda kazinga eri okuba ebifaananyi ebinyonyi. Kibadde kitambula bulungi, abatambula ku mazzi, abavubi, bapaseja, abalambuza, abadigize bonna bakosebwa okuba nga tebalina we bayita. Ssentebe w'omwalo guno Hassan Boogere n'ekyebina Peter Nobalajanidde gavumenti ebadduukirire kiwalula obutimba bw'abavubi okubujjako olwa tebukyasoboka kubujjako. Katusaba gavumenti etuyambe ku bisambi bimazeemu abavubi kubanga abavubi balya looni. Gavumenti yalibadde efaayo n'egomyawo feri yaffe yabeeranga wano babasako twakita nesobola okusaalasala ekintu ekyo nekikola ki nekivaawo. Mu ngeri munnamutiko enkuba afudde embye ng'agobagwa mu ggulu alisaabaliisi n'abasomesa ku ssomero lya gavumenti erya Butenga Muslim Primary School Bukomansibi nga bajasimula Bugolo. Enkuba eno ebadde mu kibuga atekudde akasolya k'ebizimbe ku ssomero lino nga mu kiseera kino abayizi tebalina ebasomera. Embeerewaliza abakulembeze okuli RDC Stephen Fashingaho omumyuka we Fred Pascal ne Ssentebe wa DC Bukomansibi Fred Kayira Nyenje okugendayo. Akulira essomero Zubire Namugenya ategeezezza nti enkuba eddakiika 30 yagenze okukya ng'ebirala abayizi bye babadde basomera bigudde. Embuyaga yatikudde ekibiina amabaati ne gagenda ekigali kigwa ku ttaka naye ekyomukisa omulungi tewali muntu yenna yafunye buvune. Abanyagidde abakulembeze ku disitulikiti minisitule y'ebyenjigiriza okubayamba kubanga basigaddewo ebibiina bina abala tebalina wakusomera ate nga siwakiriyawuzamu bibiina bibiri kati embeera bwetyo bweyimiridde si nnungi n'akatono. Era nkubira omulanga gavumenti nenkubira maama Nabbanja atuyambe kubanga mutuufu ye muzadde waffe gwe tulina okukubira omulanga amaanyi kwaffe tuli abazadde abateesobola kutwala baana mu masomero ga bbeeyi. Ssentebe Nnyingi agambye nti nga disitulikiti balina ekizibu ky'ebbula ly'ensimbi n'asaba gavumenti ebayambeko. Kirungi omwaka gutandika butandisi ndowooza nga gavumenti nga bw'ebeera mu supplementaries yandibadde tukonsidaringa ne tuwa supplementaries sobola okuzimbira wano essomero lino ebibiina ebirala bina. RDC Fansiga bakumiza abasomesa n'abayizi tebagenda kuwandiikira ofiisa wa minisita abadduukirire. Tusindikire office of the prime minister nabo tubategezeeko ate tubasabe n'obuyambi. James Magala ne Fiona Nanyumi bakusakidde eggulu lino lwa Bukedde TV. Ate abatuuze batwalidde amateeka mu ngalo ne bakoona ennyumba n'okusaawa emmere y'omu ku batuuze ne be balumiriza okwenyigira mu bikolwa ebyokuwamba n'okusaddaaka abaana babiri. Poliisi ekutteko omu ku bano kati abazadde bakkaanyiza obutaddamu kukkiriza abaana baabwe okuteebwa ku ssaawa 7 wabula okudda lumu olw'eggulo. Abazadde n'abasomesa mu bitundu by'amateeta awasaddaakiddwa abaana babiri ne basuulibwa mu Kabuyonjo batwalidde amateeka mu ngalo ne bakkira ennyumba zaabwe bakwatiddwa mu butemu ne bazikona n'okusaawa ensoko. Emu ku byonindo bya Sani Lukoola eyakwatiddwa Kiddi etteme lyabadde ku kyalo Kasaana mu Matete Town Council. Abaana okuli Junju Andrew emyaka 9 ne Julius Asimu emyaka 2 babambibwa ku bazadde we ne batano oluvannyuma yabasula mu Kabuyonjo. Bakutaako ak'emyaka 6 baakajje wano ku ssomero kabadde kavaayo ne bakabakira mu kkubo. Adde amazindoozi ewiiki enkyabadde aweza wiiki ng'abuze. Embeerewaliza abazadde okutuuza olukiiko okubirire ku ssomero lya Kasaana Primary School nga kubiziddwa omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo Matete afani Joseph Makombe enakulya essomero lya St. Hamani Kasaana mu Kamuligo. Joyce ategeeza nti olwo omwana Junju Andrew okuwambibwa nga ava ku ssomero lino basazeewo okubemyula ku biragiro nga tewali muyizi wa bibiina bya wansi akkirizibwa okuva ku ssomero musabaze ky'emisana nga bubadde nga kati bonna bakuvanga yakawungeezi n'abayizi abakulu. Musobole okutambula ne bannaawe bali abakulu ate nammwe musobole okufuna obudde obukola mukomewo babasangewo ewaka. Balira bongeddeko nti omuzadde n'abayetaaga okunona omwana ku ssomero ng'obudde bukyali agina obuwandiike obulaga nti buwe abazadde banyidde nti embeera ekyali yabunkenke. Omuzadde ojja mwenumiranga wano buli lunaku osayininge kintu ky'omwana wange gwe wennyini ataatuwa mwana ne bw'onooba okola otya tetujja kuwa muntu mulala mwana kola ki. Abatuuze okulinda bannaddiini benyamidde olw'embeerera mu kitundu kyabwe nga yenyigiddwa mu n'abakulembeze kyokka ne banenya abazadde abatafudde kubuulirira baana baabwe. Kyatunyamizza nnyo kuba ekikolwa eky'obutemu kino kirimu abakulembeze nga kyakulembeddwa mukulembeze omwami Hassan Nalukoola nga ye defense w'ekyalo
kale olabira ddala nga enyiika ennene nnyo lwakwamaanyi nnyo okwata omwana wa munno okumusala ng'asala enkoko kumusala ng'asala embuzi. Omukono gwa poliisi n'omuntu wa bulijjo Matete Joseph Makumbi akubiriza abazadde okwongera okuteeka eriiso gye ku by'okuyinda by'abaana. Bayogedde tona olwabaza bw'oba oleese omwana n'omuleeta wano oba omukwasiza omuzadde omulala tekirina kyekikusalako yadde ogamba tigemperekere ku mwana wange tolina kyobusalwa. Omwogezi wa poliisi mu bibiina bya Masaka Twakasiri ategeezezza nti bakutte Mulindwa Mose eyasangiddwa nga ali okuteekera ennyumba ya Nalukola omuliro. Era mu kumusaakira n'asangibwamu n'akabiiti saako n'ebintu ebirala ebikozesebwa byabadde agenda okukozesa okulaba nti ateekera ebintu bino omuliro. Yasinta Bwanika yakusakidde eggulu ku Lwabukede TV. Wa mugemizannyo obululu bw'empaka za klabu empanguzi ku lukalu lwa Africa bukwatiddwa nga mu CAF Champions League Sports Club Villa akalulu kagisudde ku Ethiopian Commercial Bank ya Ethiopia, ate mu Confederations Cup Kidala FC akalulu kagisudde ku klabu ya Libya. Now we will take two teams playing against each other and the winner will play. Obululu bw'empaka za kilabu empanguzi ku lukalu lwa Africa eza CAF Champions League ne CAF Confederation Cup eza season 2024-2025 bukwatiddwa leero ku kitebe kya CAF emisiri mu mpaka za CAF Champions League ba champion ba liigi y'eggwanga season ewedde aba AS Villa. Akalulu kabasudde Commercial Bank ya Ethiopia nga ayitawo wa kwambalagana n'omuwanguzi wakati wa Vitalo eya Burundi ne Young African eya Tanzania okusalawo eyeesoga ebinja by'empaka zino. Essaawa eno AS Villa eri mu mpaka eza Sekafa eziyindira kati mu ggwanga erya Tanzania nga zeekozesezza okwetegekera empaka zino eza CAF Champions League. Omupiira gwa AS Villa ogwasoose mu mpaka zino eza Sekafa alemaganya ne El Merreikh Bentuye eya South Sudan ng'enkyezanya Singida eya Tanzania. Nga omupiira gwa kibinja kya kusatu baba balina ekikopo kya Uganda Cup abaakitala akalulu k'empaka za CAF Confederation Cup kabasudde kilabu ya Libya etannamanyika nga bwe banaaba bayiseewo baakutunkana Al Masry eya Misiri. Kyongera pressure eri buli muntu sinze nzekka nti ffenna tulina okuddamu okulaga nti tusobola okukola bye twakola oba oliawo n'okubisa paasinga n'okubiyitamu okubiyitako kusinga bwe twakola. Okwetegekera empaka zino obulungi Kitale esitudde leero n'abazannyi 19 okwolekera eggwanga lya Ethiopia okwegezaamu ne bannyinimu aba Mekale FC. Omupiira gwa Sande eno nga Kitale egenze n'abazannyi babiri ku abo abana abapya beesobodde okansa mu katale kano nga bano kuliko David Ndihabwe eyavudde Maroons FC ne Ronald Yoti okuva mu Bull FC, Titus Sematimba amu ne Marvin Nyanza abavudde mu Axel Giants FC. Omutendesi Brian Senyondo tagenze nabo. Kitale okuwangula ekikopo ekya Uganda Cup yamala okuba kilabu ya NEC FC ku goal emu ku bwereere season ewedde. Ate mu mizannyo gya masomero ga senior egya Ball Games 2 ng'ajindira Soroti ku Teso College leero bwe giguddwa mu butongole. Emizannyo gy'amasomero ga senior egya Ball Games 2 giguddwa olwaleero mu butongole ng'omukolo ogw'okugula emizannyo gino gubadde ku kisaawe kya munisipali ya Soroti nga komisona y'ebyemizannyo Evan Kawandaka Mugumya yabadde omugenyi omukulu. Nga tebanakuggulawo mpaka zino abayizi bannabyamizannyo abasukka mu 65 basoose kumba nga bayita mu kibuga Soroti nga bakulembeddwa mu bandi. Abakungu abalala abaddewo kuliko RCC Peter Pex Parker, Patrick Siaji omubaka Kacumbala, Kaunti era Nanyinamusi College n'abakulembeze b'amasomero amalala okwotera ekibuga Soroti. Egimu kugizanyiddwa leero mu handball mu bawala Kyezioba ekubye Light SS ku goolo 10-6 ku Memorial bakubye Bombo Ame ku goolo 18-9 ate Wanyange Girls bakuddwa St Mary's Lugazi ku goolo 9-8 ate Mbalenzi Mbara High yagudde Mayiri ne Kira College Butiki ku goolo 16-16 ate Jones Emezi St Gerard ku goolo 18-8. Jason kuba yebadde first game tugezezzaako tukoze kyetusobola naye mu gemu eziddako tugenda kukola kyetusobola tulabe okulaba nga tuwangula bulungi okuwangula omupiira guno lwakubanga era tubadde tusobola naye tubayi tusobola
n'emipiira egijja tugenda giwaamu. Emizannyo kyagenda mu maaso ng'amasomero gavuganya mu mizannyo okuli handball, netball, volleyball, basketball abasatu mu kisaawe ne rugby ng'era gikomekezebwa ku Lwakusitula wiiki ejja. Ate katugendeko mu katale k'okukyusakyusa abazannyi mu Bulaaya. Kima Rice, Callum Wilson, brilliant! Ate okukyusakyusa abazannyi mu Bulaaya kaggwawo mu butongole n'ekialo k'abazannyi. Manchester United eri mu kumaliriza omuzibizi wa Bayern Munich Matis de Ligt ng'empaka za Bulaaya eza Euro tezinnaggwa ng'ono wa myaka 24. Arsenal ekkiriza okutwala omuzibizi wa Lazio Omuportugal Nuno Tavares ku bbanja nga singa Arsenal ekkiriza okumugula atundibwa obukadde bwa pawunda 7. Ate club ya Chelsea yagala omutebi Dani Olmo ng'ono atundibwa obukadde bwa pawunda 5. Omutanyi wa Faransa Adrien Rabiot ow'emyaka 29 endagaano ye yaweddeko omwezi oguwedde mu Juventus nga club oku Liverpool, Bayern Munich ne Real Madrid zimu ku ezo essuubirwa omukansa. Club ya Faransa ya Marseille yagala omutebi wa Arsenal Edin Ketia ng'ate ye omuwutanyi wa Fulham Omuportugal Joe Sayona okwegatta ku Bayern Munich ya Germany. Manchester United ne PSG zonna zagala omuwutanyi musaye muto wa Benfica Omuportugal Jonaves ow'emyaka 19. Yo club ya Barcelona okuva mu Spain yagala kansa omuwutanyi wa Atletico Nico Williams ng'ono alina emyaka 21 nga mpaka za Euro y'omu ku bazannyi abalusiza omutindo omulungi ku ttiimu y'eggwanga lya Spain mu mpaka za Euro. Bayern Munich nayagala kutwala muwutanyi wa PSG Xavi Simons ng'ono yatebedde Netherlands goolo nga batuuka ne Bungereza. Simons alina emyaka 21. Club ya Lazio yantwala omutebi Mason Greenwood oluvannyuma lwa mmeeya wa Marseille okutegeeza club ya Marseille obutakola nsobi ku mukansa nga gye buvuddeko abagizi ba Marseille beekalakaasa olw'okulya nti Greenwood aleetebwa mu club yaabwe. Chelsea etadde obukadde bwa pawunda 3.5 ku muwutanyi wa Dortmund Karim Adeyemi ng'ate Manchester United, Real Madrid, Liverpool ne PSG zagala musayi muto wa Lille omuzibizi Leny Yoro. N'omutebi wa Manchester United Van de Beek naye asiibudde ku mukutu gwe ng'alaga nti agenda mu Spain. Bwe gatambudde agolwale nkwebaza okubeera naffe nkwagaliza ekiseera ekirungi tova ku Bukedde TV tukyakuweereza tujjaga kudde mu saa 12 ku makya nze kuteesa Juju Yomus ne Mulungi Mebo abadde okulaba kwesa obubonero sula bulungi weeraba.